if I wasn't an actor, what else would I be? No, I'm not falling into that trap. There's no plan Bs around here. Even if I wasn't an actor, I'd still be doing something as a storyteller. So I either be a writer or I'd be a director or a producer. But there's no plan Bs is my answer. Tufiiriddwa omuntu ow'amaanyi mu movie industry. Era omusajja ono abadde ayitibwa Chadwick Boseman nga yazannyako mu firimu nga Avengers Endgame ne Black Panther. Era ye yali kabaka mu movie eyo. Kakati tuwuliddeko n'ag'omu nkuubo nti nno abadde kyali nnyo wa Chosen Becky era babadde ba mikwano nnyo nfanfe. Oba oyagala osobola okgendako ku peegi ya Chosen Becky n'okeberako engeri gye yamukubagizzaamu.
Uganda News Updates. Sigalako, nsigadde nze Roger Malobozi.